Eggye lya UPDF litandise okuwandiisa abavubuka mu disitulikiti y'e Masindi ne Kiryandongo nga bwe balangira gye buvuddeko era nga abavubuka omulimu guno gwe bakoledde ku kisaawe ky'e Masindi bagujjumbidde. Basoose kubaddusa misinde nga wano abamu we bawandukidde oluvannyuma lw'okukizuula nti babadde banafu nnyo. Hello. Edward, nani? Kabikana. Kwanza weka huyu pembeni. Weka akae kukaa. Abalala ebintu ebibadde bisabibwa gamba ng'obuyigiriza obwa siniya ey'okuna okubeera n'enkovu ku mibiri ssaako abawala abadde bazaalako bye bibaggyemu. We don't want a person beyond senior. We are being clear on that. Marital status, single, and should have no child. You can be single with your child outside, but that one we don't want without a child. That one is proved by a medical team. Then other issues come with the original document. Omwogezi w'eggye lya UPDF mu bitundu bya Albert Captain Lawrence Draga ategeeza nti abavubuka bagidde ddala mu bungi okusinziira ku babadde basuubira. Agamba nti omugatte mu disitulikiti zombi babadde baagalayo abavubuka 55 kyokka batayiseemu olw'enkovu n'okubeera nti bazaalako bakukulumidde abadde bawandiisa ne bategeeza nti ebintu nga bino bitono nnyo okubakomya ku munaabo. Anyway, that is how Uganda today. We understand losing documents, no one wishes, but others have excuses with the police letters. We really acknowledge that. Yeah, okay. But now we can't take a person who has photocopies and leave a person as originals. Muhammad Sendegeya yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1. Sit down.